Abeeno kansubire mbaddeyo bulungi. Mpozzi nateera okubajjukiza nti Maria Impressions Plus tukola kaadi z'emikolo ez'omulembe kwanjula, mbaga, graduations, corporate parties n'emikolo emirala gyonna nga kaadi zaffe zitandikira ku 3,000 eza Uganda okutuuka ku bbeeyi yonna gwe gy'okoowera. Tusangibwa ku Freedom House, Nkurumah Road, Suite M663. Nga n'akasembayo tutandike temwerabira okusubscribinga ku YouTube at Impressions Plus n'okufollowinga backup yaffe eya Impressions Plus Family. Tukatandise bwe tuti. Olugero lwange n'olwaleero lwa muntu andi very close. Naye emyaka egyayita waliwo embeera eyabeerangawo eyatuleeteranga ffenna okukwestioninga ebintu ebimu gyali naye ng'ate tetulina ngeri gy'osobola tutandika muntu kumubuuza bintu by'otamanyi nga nammwe byemuteebereza obuteebereza oba kubaako kikolebwa okuggyako at some point in life twatuuka ekiseera ne tumakingako decisions ezimu ng'okumukansolinga agende for mental health era muli bwe yatudde awo mutima gwe n'asalawo sharing emboozi ye naffe. Lady Maria gyebaleku kansuubire nti obaddeyo bulungi. Ebintu bino nno byatandika mu 2016 era nga byali ku boyfriend wange. Kisijjukira bulungi oba twali serious oba tetwali olw'ensonga ebiseera ebyo nali nakamaliriza okusoma nalinawo abantu nga 2 oba 3 so saali nnyo serious n'oyo omuntu. Omulenzi wange oyo nno yali bana abantu abatali bubi newankubadde yali alina eddwaliro erimu lyakolamu egadumira eyo yali obulamu bweyagala ng'era abutambuza bulungi ate ng'ebiseera bye ebyokucakala bwe yabanga ayagala okucakala yavangayo egadumire n'ajja ejjinja mu tawuni we walingawo restaurant y'Abachina we yagendanga ate nongera bwe yabanga tali ku eyo restaurant emu y'Abachina yabeeranga ku restaurant y'Abakorea nga ne bw'oli mukubira essimu n'omubuuza nti munange oliridda wansi gye tuliyemu ffenna ekyemisana ajja kuyita ku ebyo ebifo era olunaku lumu namugamba naye ggwe bino bye bifo byokka byesobola okubeeramu n'aŋŋamba nti ye obulamu bwe ebyo ebifo bye yabeererangamu comfortable olw'ensonga tebyalina nnyo kavuyo ate nga n'abantu bwe baba bazze buli omu asirikira wasirikidde n'amaaso gaabanga matono. Mu bbanga lye namala nga ngenda mu restaurant ezo okumumiitinga omwami ono yalinanga mukwano gwe omwami bamuyitanga Ken naye tesimanyi oba yali mu Korea oba mu Japan oba mu China kubanga abantu abo bafaanagana naye nga yalimu embeera z'olumonkomonko. Nagenda okyegendereza nga ebiseera bisinga bwe twajjanga mwemu ku ezo restaurant okulya emmere walingawo specific receptionist gwe baabuuzanga Ken era yajjanga n'ambuuza may I talk to Mr. Ken ate ng'erinnya lya Ken eryo lirabika siri eryali erirye naye nga bw'ono oyagala blendinga in n'abantu mu kitundu muzze ensonga lwaki yeetuuma erinnya eryo lya Ken. Namala ebbanga nga mpulira kaseera until one time mwe namugamba naye kakati nono obeeranga okola kino nangamba tojja bitegeera mbeera nina meditation sessions n'oyo omwami naye nasigala nga ndi curious ate muno mwenjagalira ennyo okuma ndowooza ndimu n'obwambega obuzaale lwakyalumu ne mugamba njagala kulaba yantunuulira nno nga tammala nangamba are you serious ne mugamba yes I'm very serious njagala kulaba kyava ngamba okay nannyonnyola nangamba yali mu monko amuyambako okumeditatinga tebamubuuza why would you need a monk lwaki oba weetaaga omumonko okumeditatinga omuntu osobola okumeditatinga ng'oli wekka nannyonnyola nangamba nti kyamuyambako amuyamba okuconnectinga ne nature awamu ne spiritual world bw'amala okukakasa nti nnemeddeko kyava ngamba tuula yali aleese emmotoka antula mu mmotoka nga ne yali tayambala masaati ng'alina n'akawalaata yayambalanga mpale zokka wansi enjeru bw'atyo yatuvuga ne tuva ku restaurant we twali tutudde paka waggulu eyo ku kasozi munnange nga tugenda paka wakawa waliwo pusi nga nnyingi nga ze zikwaniriza okuva ku gate paka mu nju munda bwe twatuuka n'abuuza munnange bw'oli okkeena kino boyfriend wange kyava amugamba nti tekirina buzibu oyo ayagala nnyo okumanya ate ayagala nnyo okuyiga ate tajja kukimala ajja kunnemerako paka nga munnyonnyodde ki naye muleke abeerewo alabe oba oli awo anapikinga interest munnange ng'akkiriza nga babaako ekisenge mwe baatuyingiza mwana wa mama nkuwulire obulogo buli mu nsi muno rumu gye twayingiramu yalina engeri y'amadirisa naye nga baagasiiringira ebweru nga yonna bagyetoolooza curtains enjeru ezitukula bwe tukutuku ng'omuzira wakati waliwo omukeeka kwe baatuula natuula side ne boyfriend wange katumuyite George yaŋŋamba nti kati wano we twali tutuuse twali twetaaga total silence era nga bali tebagala wadde eyeetakula wadde akolola wadde afeesa munange
ng'akuma kyoto. Ekyoto kyalinga ettaala ya sitima. Kyava agamba boyfriend wange nti George, yonna gy'olaga ettaala eno togiriko emabega, eno lyerigenda okuba ekkubo erikomyawo. Amataala gonna amalala galimu mu nju gaazikizibwa, era amataala ago bwe gazikira, pusi ezaali ebweru zaali zikaaba nga bwe zireekaana, nga bwe zibuggana, zaasirika omulundi gumu zonna. Meditation n'etandika. Baali batudde nga bazinze ebigere ng'abasiraamu bwe batuula era nga beekutte emikono. Batandika mpolampola okwenyeenya, ne beenyeenya nga batudde awo ne beenyeenya. Nze ne yali atudde mu kasonda nga neebuuza oba bano baali ku ki oba bakola ki. Saabifaako nnyo, nasigala ndowooza kiti kye yali annyonnyodde nga tukyali ku restaurant eyo nti it is just meditation. Omuntu ne woba onyiize, ne woba oli down, ne woba oli stressed, otula wansi ne wekkakkanya. Bwe wayita akaseera okunyeenya kwayimirira, era bwe kuyimirira Ken kyava asituka ndowooza olwo yali amaze omugayidinga n'abako ogwo omukeeka kwe yali atudde naye n'adda wabbali. Kyava atandika okwogera obugambo obutonotono nga woonolaba omuntu ng'acyantinga obutonotono oba okulaamiriza paka natuuka ekiseera ne ndaba George ng'alinga freezinze, ng'alinga ng'omuntu oba ataliiwo. Bwe wayitawo akaseera katono n'alyoka atandika okujugumira n'abeera ng'omuntu ayitamu musisi. Omumonko oyo kyava asituka n'akwata ettaala ya sitima n'agimuteeka mu maaso. Olwagimuteeka mu maaso George kyava agwa wali. Bw'agwa wali n'agenda ngadda mpolampola engulu. Naye n'olwo nze nga nfunyemu okutya kuba nali neebuuza kiki ekimutuuseeko, n'ate yeeyadde engulu nga musanyufu nnyo. Bwe mubuuza ekyali kituuseewo kyava ngamba nti just oddira buddizi mubiri gwo n'ogukkiriza okuconnectinga n'ensi yawabweru oba ensi ey'emyoyo. Lady Maria ejjukira kiwayogerako eky'abantu abajjamu bannaabwe emizimu. Kati ate kino kyawukanako nti gwe omuntu gwe wejjamu omuzimu gwo ne gugenda ne gufuluma ebweru ne guconnectinga n'emyoyo. Era ne bw'obeera nga baakuloga gw'osobola okulaba omuntu eyakuloga gwe wennyini nga weevudde mu mubiri gwo. Bw'etyo session gye baali bakola kye yali yekola naye nga bakikolanga through meditation. Ekintu kye baali bagezaako okunnyonnyola kyali nti ne bw'obeera ng'olina muntu we yafa naye ng'oyagala okuconnectinga naye, bwe muba nga mwalina enkolagana eri strong osobola okugendayo gwe kennyini mu spiritual realm n'osisinkana omuntu oyo. Ne bwe baba bamuteekako ddagala ne bw'oba olina kyonoonyereza wali osobola okukikola n'okifuna through meditation. Ekintu ekyo nno Lady Maria kyefaananyiriza ng'abalokole bwe basaba Mukama ne bamugamba Mukama mbikkulira ndaba ensi ey'emyoyo. Jjajja annyonnyola bulungi nti enjawulo eri mu ky'abalokole na kino nti kino omumonko akuyambako obuyambi okugayidinga omwoyo gwo okufuluma omubiri gwo n'okuyambako okukomawo, naye ng'ate ekyabalokole bo bagamba nti baba bafunye eriisa eryokusatu oba baba bagayidingiddwa mwoyo. Nangamba nze olaba obugagga bwe nnina bonna n'emirembe gye nnina nagijja wano. Ebiseera ebyo yaŋŋamba nti bwe twamala okusoma ye tewali muntu n'omu yali ayagala mumukozesa. Omwana oyo nno yali atusinga mu kusoma ffenna, naye ng'ate era buli omu yakinyumyanga. Nange namulabangako yali boyfriend wange okuva kusoma nga yali yabulwa emirimu until somehow simanyi engeri gye yafunamu mulimu mu eryo eddwaliro eddene lye yali akolamu eryo erya Gadumire Health Center, naye ng'ate yafuna ssente n'abeera ng'alina ssente nnyingi ng'omuvubuka ku myaka gye emito. George nno yanjagala, yampa ssente, yandabirira, yambeerawo mu obudde mukwano. Obulamu bwali bunnyumira kuba ssente ze yampanga endabira gye yali andabiramu apartment mwe nali nsula, emmotoka mu butuufu nga kyewuunyisa mu bwangu ddala awo emyezi gyali tannaba nakuwera 8. Kyali kyewuunyisa engeri gye yali afunyeemu ssente omuntu eyali owasalawe. Munnange era muno mwenjagalira ennyo okumanya, namubuuza ne mubuuza naye ate okujugumira lwaki obadde ojugumira. Yaŋŋamba nti omwoyo gw'omuntu bwe guba gubulidde mu spiritual realm ekyo ekintu kibeerawo, kyova olaba nti omumonko abeerawo okugayidinga n'okuyamba okukomyawo omwoyo gwo, era bwakuteera ekitangaala mu maaso olw'okuba kye baakulaze nti yewali omubiri gwo, ekitangaala ekyo kikola ng'omuwaatwa oguyambako omwoyo gwo okukomawo mu mubiri gwo. Era weekityo bwe kyali kyenva ŋŋamba nange njagala kugezaako. Wali ekyaleeta obuzibu mwana gwe ebiseera ebyo jjajja wange ng'agenda afa, nga wokimanyi obulungi nti jjajja wange yali obulamu bwange, ye yali buli kimu ekyange, ye yali ensi yange. Bw'oba ojjukira bulungi ebiseera ebyo, nina we natuukira ekiseera nga ninga eyava ku nsi, nga ninga ataliiwo. Ku ebiseera ebyo nali nga mbimala ne George
bw'oba ojjukira bulungi. Nali so lost ebiseera ebyo nga bw'ojjukira obulamu bwe bwali tebwali bwangu. Jjukira nali nkirowoozezako ekyokwagala okumeditatinga naye nakitya olw'ensonga jjajja wange yali tayagala nnyo bintu byakweraguza ng'ate bwe ndaba okusinziira bwe baali bannyonnyodde ebintu ebyo byali bifaanana ng'ebyokweraguza ne ŋŋamba nedda kati nembitya. Naye mu budde obwo olw'okuba nti kyali kinkubye wala George yaleeta ekiteeso n'aŋŋamba omanyi kye tugenda okukola tugende okole ku meditation tomanya kiyinza okuyambako kukakkanya no relaxinga pressure neekendeera ekuliko n'okukakkana omwoyo. ne mugamba nedda sijja kukola bintu ebyo. Nze jjajja wange yali mukyala musale nnyo era nga mukyala mukkiriza. Nze nakula nze omu ku basoma ebitundu mu church. Nakula ndi oyo omwana atava mu church choirs. Nakula nsomera mu masomero ga ddiini. Nali sina bwe nja tutandika kuyingira bintu bye sijja kusobola. Kyava ngamba liri ddala walabanga essabo. Wali tewaali ssabo waliwo ki ekyali awo ekyokusaba. Ne mugamba newankubadde weefaanana ng'eritaali ssabo naye era lyali ssabo e China. Kubanga mwalimu ebintu ntububaani bintu tubyakunyokeza nyokeza ebyo simanya bikimi oyo kugenda. Ne mugamba netava ngamba mukwano oli so down osiba mu buliri tovaamu teweekyusa tolina kiddako tugende just relieving omubiri gwo tukomewo. Kyenva nzikiriza. Olwo lwali lwakutaano yakolako na kitundu najja nanvuga ne tugenda ku Korean restaurant. Bwe twatuukawo Ken n'atuna n'atuteeka mu mmotoka ye ne tusimbula ne tugenda. Munnange nga tutuuka wa nga tutuula nga ngamba ngenda kugaidinga yali ayogera luzungu. Engeri gy'oli nti oli mpya oli bigina omukono gwo sijja guta njagala obe mugumu obe mukakkamu tobako na kutya kwonna ne bw'onoolaba ki ne bw'onoolaba ki kyonna ky'onooba olabye ky'oba omanya nti omukono gwo ngulina era ngunywezezza. Munnange nga tutereera ku mukeeka nga nkwata mikono gyombi nga tutuula wansi nga tusiriikirira. Bwe tutuula ne tusiriikirira n'ettaala baali bagitaddewo mu makkati nga tutandika ku meditatinga. Mukumbrifi nga yaŋŋamba making sure nti buli kyonna ky'olowooza engeri gy'oli bigina olowooza kintu kirungi. Lowooza ku bimuli, lowooza ku mazina, lowooza ku mukwano, lowooza ku kwagala. Fuba okulaba nga tolowooza kintu kikyamu kyonna ate era teweerabira okussa mu byonna by'okola. Teweerabira ossa. Mu mazima matuufu Maria nali naakafiirwa jjajja ebiseera ebyo nga ye muntu yekka ndi ku bwongo ne ku mutwe era namugamba ne mugamba n'essanyu ngenda ddijja wanga buli wensirikira ndowooza jjajjange. N'aŋŋamba tomulowooza bw'ona omulowooza ogenda mulaba. Ne mugamba ate nga mulaba ngenda mulaba nti n'aŋŋamba ogenda connectinga n'ensi y'emyoyo ate otandika butandisi. Saagala otandikire eyo tandikira wano ku bintu ebitonotono ng'olowooza ku bintu ebirungi osobole okukkakkana. Munnange nga neegamba nti ngenda kulowooza ku bintu ebirungi nzikakkane nga nsiriikirira nga tutandika. Kati bwe tutandika okusaba emabegako ebiseera bye Maria twali twakava okulaba amaberega nnyina mweru. Walina ensonga za famire zaali zitututte sayidi eyo ey'ebunyoro ng'era woomanyi fe abalamogi engeri gye tuva ebunyoro. Naye bwe tumaliriza ensonga ezaali zitututte baleeta ekiteeso nti tugende tulaba amaberega nnyina mwiru era kye kintu ekyanzijira ku bwongo nga ntandika okukirowoozaako ng'eno bwe neenyeenya. Manyi okwenyeenya nga bw'ova mu maaso bw'odda emabega bw'ova mu maaso bw'odda emabega. Maria natuuka ekiseera ne nfreezinga nze kennyini nalaba omwoyo gwange nga gufuluma omubiri gwange. Ekyewuunyisa nali ndowooza ku miti naye gye nagenda saatuukira mu miti natuukira ewantu nga ninga ayimiridde ku lusozi naye olusozi olw'omusenyu okugeza nga bw'onolaba oba tractor bw'enaayiwa omusenyu n'oguyimirira waggulu ng'omusenyu mungi otyo gwatava kulambula Dubai. Olaba nga deserts z'e Dubai we zibeera nga waliwo akawewo akatonotono akakempolempola bwe kityo bwe kyali kifaanana. Kyawulikika bulungi nawulira bulungi nga mpuli akawewo kanfuwako ate nga waliyo akasana akaweweevu obudde nga bukakkamu. Simanyi na bwe nkunyonnyola ngeri gye nawulira naye nga g'amazima nawulira bulungi. Nawulira essanyu ne ngenda nga ntambula ku musenyu bwe nsamba omusenyu bwe ngulonda bwe nguyola bwe nguyiwa mba ntambula ngenda okuwulira omuntu nga mpita naye ng'eddoboozi lifaanana ery'ejjajja wange. Omukyala eyandera Maria nze ebyange obimanyi nze gwolaba saayonka. Maama yandeka nga ndi wa wiikisi 2 obulamu bwange nabutandika na jjajja paka obuwe bwe bwaggwawo n'ensigala ku nsi. Kati kyenva njagala nkyuke ntunula emabega kubanga nawulira ng'omuntu ampitidde emabega. Bwampita kyava mbuuza ononyeeyo kyeno ononye kyeno munsi y'emyoyo ononyeeyo ki tewandizze. Kyenva njagala nkyuke ntunula emabega mulabe kuba yali ayogera ng'ayogera ng'omuntu andi wano emabega. Omumonko ndowooza omutima gwamukubira ku kye kyali kigenda okuddako kyava nnyigamu bwannyigamu neekanga bwe neekanga nesamba akataala
akatuli maaso ne kagwa ne kirawuli ne kyatika wenzirira engulu. Olw'okuba nali mpulidde ku ddoboozi ly'omukyala omulungi oyo wali tolina kyoddamu kuŋŋamba nti sigenda biddamu. Nambuuza olabye ki? Ne mugamba mpulidde eddoboozi lya jjajja wange. Naŋŋamba saagala ogendeyo eyo. Oli mupya mu kintu kino otandika kitandike. Totandika na maanyi bw'otyo. Genda mpola mpola. Ne mugamba sinze muyise. Naŋŋamba saagala omusinkane ssaawa eno. Sooka okiweemu obudde kuba ne bw'ona omusinkana togenda sobola kuhandolinga nsi ya myoyo. Okyali mupya. Omuntu yenna omulala oba oli awo yalibadde atidde naye ate nze nali nfuuse omuntu ali determined okwagala okuddayo nsisinkane ku jjajja wange. Munnange first time experience yali beautiful to me. Nawulira bulungi, nawulira nga mpewuse, nawulira nga nzize engulu. Era bwe twavaayo nga tugenda waka wa George tubeereeyo. Naye yalaba nga ninawo enjawulo. Nangamba olaba nagambye ogenda kukyukamu. Kyenva mugamba njagala kuddayo. Nangamba nedda tetusobola kukikola bwe tutyo. Tugenda kikwata mpola mpola. Ekintu kino tekyagala kwemanyiiza kubeera ng'ogenda buli kaseera. Kyagala kola emirundi ng'esatu mu mwezi. Ekinene nnyo emirundi 4 bw'oba onyigiriza nnyo, that is omulundi gumu buli wiiki. Yannyonnyolera n'angamba nti naye bwe yali yakatandika yalina excitement eyo ng'ayagala nnyo agezesa ebintu ebyo abirabe bitambula bitya. Naye yatuuka ekiseera n'akitegeera. Yangamba togeza kukulwana nnyo kwagala genda nga kukola kintu ekyo. You will break your spirit. Gumiikiriza tujja kikola mpola mpola. Natuuka ekiseera awo olunaku lumu. Tena nkubuulire, ninawe natuuka ekiseera ne ntandika okuwulira nga nsobola okumanya ekintu kigenda okuntuukako. Natuuka ekiseera nga omuntu gwe njagala oba omuntu yenna ndi okumpi bw'aba agenda kufuna ekizibu nkiwulira muli mu mutima nti waliwo ekikyamu ekigenda okubeerawo. Nalinga nkiwulira mu mutima kambeere nze bwe nabanga nnaayasa ekintu oba egilaasi nga nyiza okulaba nga njasa egilaasi naye nga sijaasa ku session eyo bwe mba mbadde njoza bya kyanca nyinza ate ojjasa nga njoza ebyekyeggulu nga bwe yanjatiseeko era nga tekikyukamu bwe kityo bwe kibeera. N'omuntu yenna gwe nalaba nga agenda kufuna obuzibu yamalanga era obuzibu bwo ne bumutuukako nga bwe nabulabye. Natuuka ekiseera nga neewuliranga alina omuwaatwa gwe naggulawo okuva mu nsi ey'emyoyo gye nali ntandise okunyumirwa okugendangamu naye ng'ate byonna ebyali bivaayo byali birabika ng'ebyekizikiza. Natuuka ekiseera nga neewulira nti nali nziguddewo kye bayita third eye. Bulijjo siggwa ayagala okumanya ensonga ezantuukako mu ebyo ebiseera. Tulooterere owulirize fiyo bino bye byaliwo ebituufu. Natyamu bwe ntyamu ne ngamba ndaba ebintu bwe biti newe biti. Yangamba yes gumiikiriza bw'onoogenda omanyiira ojja tutandika n'okulaba omuntu yenna akulowooleza ekibi. Wagguddewo consciousness yo egenda kubeera alert. Kati ate otandika butandisi naye bw'onoomanyiira ojja kubeera comfortable nakyo. Ekiseera kyatuuka munaye ne tuddayo. This time round bwe twaddayo omutima gwange gwali gwagala okumanya jjajja wange bw'ali. Mu mazima amatuufu nali mumisinga. Ye muntu gwe nakulandaba ate nga stage gye nali ntuuseemu bwe nalina omumusanyusiza ate ye we yandekera nali desperate. Ate nga munda mu nze mwalingamu ekirwana nti nedda fubanga bw'osobola ebintu bino obyesonyiwe. Jjajja we yali tayagala bintu by'abasawo ebintu by'okweraguza wakula tobirabangako. Naye ku luno bwe nagenda olw'okuba nali njagala okumanya ebifa ku jjajja wange. Fiyo saakirwanyisa mu mazima amatuufu saakirwanyisa. Ku guno omulundi George ye yangaidinga. George mukungaidinga. Ken yali alina omuntu omulala gwakolako namubuuza ono osobola. Namugamba ye nja kusobola omugaidinga. Ono girlfriend wange ate manyi n'ebintu ebitambula. Ye yangamba nti ye yatapinganga nnyo mu kwagala okutunuulira financial realm side eyiye bwe yali ng'eyimiridde. Era ebiseera ebisinga bwe yagendangayo main focus ye yatunulanga ku bya ssente na bizinensi ze bwe zitambula. Kati ate nze ku luno nali njagala kumanya jjajja wange bw'ali. Jjajja wange mu kika mwava mwe muli abantu bano omanyi be bayita abaloko. Mwe muli be wawuliranga mbugundi yasibira omuntu omuntaana. Simanyanga ono yakola eddagala n'akola bw'ati. Kwegamba bali abantu bali tebaggwa kukola bintuntu ebyo ebyawandaba byali bibanyumira nnyo. Fiyo sonya ebintu bino mbikunyonnyola bulungi naye ngezaako nga bwe nsobola mbikunnyonnyole obitegeere bulungi. Simanyi oba ennyonnyola gye nnyonnyolamu etegeerekeka naye ebintu bino byali deep. Ovanga ku bino ebyokugenda mbuka tugende mu ssabo bajjeko akatala munyenye ensaasi naye gwe ne weekwatira omwoyo gwo n'ogufulumya omubiri gwo ng'ogulaba bw'oti ng'osobola n'okurecollectinga memory eyo
n'ofuluma omubiri gwo n'ogenda n'otandika okunoonyereza byonna byeyagala okunoonyereza. Nali mumalirivu okwagala okumanya si kulwanga jjajja baali bamusibira mu ntaana ate n'omwana attu George yangamba togeza n'okikola tokikola ne mugamba ngenda kukikola gwe nkubuulidde amazima ngenda kukikola neetaaga okumanya jjajja wange bw'ali nga tukoleza katala kaffe nga tutuubula nga tusirika nga tutandika kukyantinga nga bwe tunyeenya emibiri okukyantinga no kitwale ng'okulaamiriza nga twesuuba nga bw'onobeera ng'okutta omuntu nga bw'abadde mabega godda mu maaso nga tegobodde mabega yajja mu maaso go yeeyo position gye twalimu bwetyo ne twenyeenya kati okwenyeenya okwo kuyambako okukakkanya omubiri omwoyo gwo gusobole okugufuluma nga guli kaamu. Maria ngenda okuddamu okwetegereza nga ndi mu nnyumba ya jjajja wange ebunaabira obusiswa wali eri egadumire bwe nzira emabega nagenda okulaba nga ntudde mu nju ya jjajja naye ng'ate ninganga azze emabega natuukira mu kiseera jjajja wange we yalwalira ennyo nno ddala yalwala nnyo ebiseera ebyo yayisibwa bubi jjajja yalwala n'atuuka ekiseera nga takyatambula yayisibwa bubi nnyo naye ng'abantu baabyogeranga nti jjajja bamuloga nga bamulogera nno olw'enkaayana z'ettaka balina ettaka lyabwe nga ziri acres eziwerera ddala 7 ettaka eryo lyaliko n'ekijjo lyakaayanyanga nnyo abantu era nga buli omu yayinanga okukkiriza nti obulwadde jjajja bwe yali ayina lyali ddogo ne jjajja wange olw'okuba yali mukyala mukkiriza ebyo ebintu teyabiwako budde n'olunaku n'olumu bwe nzira emabega mu nju omwo nalaba jjajja ng'atudde bwe ndaba jjajja nalaba omukyala oyo abeera mulamu wa jjajjange kubanga yafumbirwa mwannyina wa jjajja namulaba ng'asibye jjajja akaguwa ku magulu kyenva mubuuza okola kyekyo naŋŋamba amagulu anti gamuluma baŋŋambye ng'asibeko kano akaguwa kagatereeza kyenva mubuuza nti ate kati bw'onoogasiba ganaatambula gatya ng'ate ogasibye kyafa mbuuza gwani yandagira kati omanyi nga bw'onooyagala okukwata ku muntu omusiisitire omukono gwange nali njagala kukwata ku jjajja musiisitire nga wonoosiisitire omuntu omukubeekubeko omugumye kyava nsindika eri omukono naŋŋamba mwana wange genda weetaase va wano ng'obudde bukyali va wano ogende yonoonyeeyo kyeno naŋŋamba genda va wano genda nzira engulu mukudde engulu kumbe ate mu real world mu nsi eyabalya mmere nali nfunye kiringa yali afunye ekyokujugumira naye ng'ekyange kyeka kyatwalako akabanga kuba ngenda okudda engulu nga omumonko alina byansiize mu kyenyi ate nga bangalamizza wansi kati bwe nzira engulu namanyirawo ne ŋŋamba olumba olwalumanga jjajja lwali lumbe luganda lwakuba jjajja y'engeri gye yali mukkiriza teyakikkirizaako n'olunaku n'olumu nti olumba olwamulumanga lwali lumbe lunnansi ate omukyalo oyo gwe nalabamu ekyo ekirooto Maria omukyalo oli mulogo ekyalo kyonna kimutya ekyegadumire kimutya ate ebiseera ebyo ku ttaka eryo eryali liriko enkaayana baali bazimbyeko essabo kati oba yamusibanga ebigere binaaleme bagoba ku ttaka eryo nze naawe simanyi munnange nga ŋŋamba nakyendabye nga ŋŋamba naye bannange nze simanyi kiwuka kikuli mu mutwe instead of focusing ku bintu ebigenda okukuzimba lowooza ku ssente lowooza okukola lowooza obugagga oli mu kunonooza ebintu by'otaasobole going back in the past kyogenda okugjayo ogenda kuwanulayo ekintu ekinaakulema okwetikka ne mugamba tofaayo nze nina kyendabye ate nga kyendabye kikulu nnyo nambuuza ekikulu ekyo ogenda kikozesa ki era singa onovaayo n'ebintu ebikyamu eyo ogenda kukola otya kwolwo bwe twavaayo wadde nali mbeera nnyo ewa George naye nange nalina enju yange era kwolwo sadda wuwe nagenda wange bwe nagambye nze nali nsula namwiwa ate nga wenawayikoke gyasula kati kwolwo saagendayo wuwe nadda wange nange bwenzire waka nagenda ngamba ekitegeeza omukazi ono yali yaluka jjajja nanzira waka nga nyingira kaliri kange nga neebikka bwe nteeka omuto wansi bwe nti otu ne tunziba ngenda okulaba nga jjajja ono jjajja yajja mukambwe nnyo nambuuza eno okolayo ki era onoonyeyo ki kyenva mubuuza ndi luddawa yangamba tunula weetegere ngenda okwetegereza wendi nga ndabawo n'okutegeerawo ntegeerawo ng'amalalo nga manyi bulungi nnyo kwe twagalamiza jjajjange naŋŋamba va wano genda ne mubuuza jjajja sooka ombuulire oli bulungi nga mukambwe nnyo naŋŋamba ndi bulungi va wano genda kikyonoonye eno kyenva nzuukuka ne mpawamuka Maria omanyi sleep paralysis yembeera be yali etuuseeko omuntu w'ozuukukira nga weewulira nti ozuukuse obwongo bwo buzuukuse naye ng'ate omubiri gwo tegufunctioninga
nga gwo gusirise wonna we guli. Osobola okuwulira ebigenda mu maaso, osobola okulaba surroundings zo naye ng'ate omubiri gwo tegucommunicatinga naawe. Ekintu ekyo eyali akyo experience nzeeko osobola okukitegeera kye bayita sleep paralysis. Maria neeraba nga nze okuse naye ng'ate sina kye nsobola kukola, ng'omusulo gunnuma nnyo naye ng'ate sisobola kusitula mu mubiri gwange kugenda kufuuyisa. Nawulira ng'engalo zange zinnyogoze naye nga ne wengezaako zifunyulula sisobola. Ne mpulira ng'ebigere byange bikakanyadde naye nga sisobola wadde okusitula ekigere n'ekimu, nga ne bwe ŋŋamba obwongo bwange nti situla okugulu sisobola kukusitula, naye ng'ate mpulira ate nga ntegeera nga nninyogoze, empewo ng'enfuuwa nga nzenna nninga ava okuyitamu obutiti bw'omuzira. Maria neewulira ng'omusulo gumpitamu ne gumpitiramu ddala nga ntunula bwenti nga mpulira omubiri nga gugaana okusituka naye nga mpulira ne gumpitiramu ddala. Ndi mu nzikiza, sirina kye nsobola kukola, omubiri gwange gugaanye okumpuliriza kyenva ngamba kanzibirize nziremu neebake. By the way, nze yo trick enkolera nnyo singa nfuna sleep paralysis. Sirwana na mubiri gwange, nziramu nenzibiriza nengukakkanya gwebake. Era otulo bwe tuntwala bwe nziramu okuzuukuka nzukuka gwesobola. Ogezangako obutalwana na sleep paralysis. Tudde ku mboozi y'omwana ttono. Bwe nkirowooza nti kanzirewo neebake, Maria twalina lupusi. Ojjukira lupusi lwa neighbor lwe twayitanga faama olwateranga okujja ewange olwo lupusi nsuubira olujjukira bulungi. Lupusi olwo so lwayagalanga nnyo okutakula ettaka, kyekyalutuumisa faama bw'oba ojjukira bulungi. Faama kakwagula eddirisa, faama kakwagula oluggi. Ojjukira bulungi mu kazigo kange ako ke nali nsulamu. Ekitanda kyange kyali kirinaanye eddirisa. Kati ku ddirisa eri faama kwe yali afiira. Kalwane, kakwagula eddirisa, katakula eddirisa, kakaabe. Naye nga mpulira nga ne faama mmulaba naye ng'ate omubiri gwange saagusitula. Faama mukaaba ennyo n'okukwagula n'okuleekaana. Nagenda okulya omubiri gwe nga gugenda gukakana mpola mpola, nga gugenda gukakana, nga gugenda guddamu amaanyi, nga kiri ekibadde kimbaddeko nga kigenda, nga ngenda ntekinga control y'omubiri gwange nze kennyini. Maria bwe mpawamuka ne nsobola okuzukuka ne ntuula. Mu mazima nali neefukira omusulo omungi ennyo nno ddala. Kyenva ntuula ne ngezaako nsituke ndabe ki ekikaayanya faama yambuukira n'angwira n'antakula ne lunjagula ne lunnuma nga lulinganga omuntu lwansindikidde nti lujje lungwire. Kati ndowooza otegedde enkwagula ezo ze walinga ombuuza zaali zaavaawa. Faama ye yambuukira ekyo ekiro. Munaye Mukama nga nnyamba nfuna amaanyi nga ndwekuunyuulako nga ndukasuka wabweru w'eddirisa nga nziramu sibamu amadirisa speed nga lukomawo ku ddirisa nga lukaa. Kyenva noonya essimu mangu awo nkubira George ne ngamba George nange nkubulire ebituusewo bye bino. Ngenda okutunula ku ssaawa nga ssaawa ziri 9 ogw'ekiro, era we yavuga okuva ewuwe gy'abeera okutuuka ewange yatuuka ssaawa nga 10:00 ne munyumiza byonna ebibaddewo. Munange bw'amala okutuuka ne mbimunyonnyola ebyali bibaddewo ne mugamba manyi ekigenda okuddako, bino ebintu sibiddamu. Omuzimu gwa jjajja wange gulabika munyiivu nnyo lwaki nkola ebintu ebifaananako bwe biti ate nga ye yali mukyala mukkiriza. Mbimaze mbivuddemu sigenda kuddira. Edi yaŋŋamba nti munange obuzibu obuliwo tomala gabivaamu naye prosesi etwala obudde era wetaaga obudde okuddamu tulabe engeri gy'osobola okuva mu kintu ekyo. Munnange engeri gye lwali olw'Essande asalawo tuveeyo tufuke tujejjenja tulabe omuntu waffe. Kolwo twamusanga ku restaurant y'Abachina nga tuteeka mu mmotoka nga mbuuza byabadde bitya. Wano we yabanga mugenda okwogera ku nsonga zo nga muzoogererako mu mmotoka temwabiyogereranga mu ezo restaurants. Ndowooza babanga tebazeesiga nga munnyonnyola nga mugamba munnange nagenze wenti nagenze okumekerera nga ndi malaalo. Nambuuza bwe walabe jjajjaawe yagambye ki, ne mugamba yaŋŋambye ali bulungi naye naŋŋamba vaayo eno mirundi mingi ng'ate mukambwe ennyo. Kyava ŋŋamba olaba nakugamba nekugamba tolowooza ku bintu by'abafu kubanga togenda sobola bigenda kuvaayo. Munange bwe mugamba nti njagala kukwitinga ne mugamba ne pusi empisiza bubi nnyo mazima nali mbleeding omusaayi ezo enkovu wazirabako fiyo nali mbleeding nzenna ne mugamba pusi empisiza bubi nnyo. Nangamba okujjako ng'olina kye wavuddeyo nakyo lwaki pusi ebeekuyisa bwetyo okujjako ng'erina kyekulabamu ne mugamba nedda pusi erabika eyo yerimu emizimu. Bwatyo John yaŋŋamba nti nagamba togezaako wadde okulowooza ekintu kyonna naddala okulowooza abafu kubanga ebivaayo tebisoboka. Ekituufu ky'ensonga kiri nti Maria okuva ku egwo omulundi ogwokubiri ne wali eri ku session eyasooka we nawulira eddoboozi lya jjajja mu mazima nali ntandise okuwulira nga awuguka
mu bintu ebimu nga neewuliranga ebintu ebimu atabitegeera nga neewuliranga omuntu agenda okugwa eddalo. Amazima matuufu nabeerangaawo nga neeyogeza nzeka naye ng'oba oli awo nosanga omuntu ng'ali ku byo n'omugamba ekitooke n'ekyo kyakigenda. Kaakati munnange nno mu ebyo ebintu byonna ekintu ekyasinga okunkuba ewala kwali kulaba taata wange. Nabyo ebiseera ebyo bijjukira byali ddaka gye ndi nnyo naye ate enfa ya taata nagirabanga ejja awo ngenda kunyumiza nga ntuuseewo kansooke nkumalire bino. Ekyatutwalanga nno ku restaurants ezo either ey'Abachina oba ey'Abakorea ye yali badde nga yali contact address ya yali teyatuwa nnamba ya ssimu era nga ne waasula tewali amanyiwo. Kweyo apartment we yakolerangawo obukolezi nga ne client ajja naye bwe yavanga waawo yalina ng'ate ewalala gy'asula ng'ate n'ennamba ye y'essimu tagigaba. Kati mu bufunza omuntu yamumiitinganga in person. Kyekyatutwalanga kwezo restaurants gye twavangayo naye natuvuga n'atutwala gye yakoleranga ebintu bye eyo waggulu ku kasozi eyo. Bwe mugamba nti njagala kwitinga yaŋŋamba tekigenda soboka mu bwangu bwekityo, ogenda kiwamu obudde mpola mpola, ogenda kiweera ddala obudde osooka okakkane tulabe engeri yo kikwasaganyamu. Naŋŋamba olaba ekituuseewo ekya kapo kwataakinga oteeka okuba ng'olina ekintu kyewava nakyo eyo mu spiritual realm nga kyetaaga okusalira amagezi. Togenda kiva mu buvi bw'otyo kukiddukamu. Nali ntuusa ekiseera nga newe mba mpita ku mbwa. Tolaba mbu n'embwa wadde ziboggole bya bbira mpango naye n'embwa ezimmanyi ng'embwa eyinza okumboggolera kwagala kukutula lujegere ejja engwire. Abantu batandika okunneesalako omukuumu nga buli omu andaba ng'ayogera ebitakwatagana nga ne byenkola nga tebikwatagana. Akaseera mmanyi nti okajjukira bulungi. Tuuka ekiseera pain nempitirirako. Nze nga bw'ommanyi nsobola okugumira physical pain yonna sigirinamu buzibu naye emotional pain kintu kizibu nnyo ku sayidi yange era sisobola kihandolinga. Kyansukkako okulaba nga buli muntu andese mu bbanga munaye nga tuddayo nga tugenda eri gye tutera okukolera emikolo waggulu eyo. Leero ku luno kyeyakola tekyali meditation. Yaddira omukeeka ogwo kwe tutuula n'akolako ssaako naye nga ssaako yali yamu nnyo n'aguneetoolooza nzenna mu makati n'ateekawo akataala kyava atandika okukyantinga. Naye gwe nali ngenze naye George ye yali asigadde mabegako olw'ensonga bino ebyali bigenda okubeerawo kyeyayagala bimutomere. Mu karumu twalimu babiri Ken ng'atandika kukyantinga. Okukyantinga nabagambye kwe kulaamiriza ng'atandika okulaamiriza ng'alaamiriza nno okumala akabanga. Nagenda okulya omulundi gumu ekintu kyajjanga empewo ne kikuba akataala ne kagwa ne kinkuba ku maaso ne mbanga agudde ne kiryoka kinnyamukako omulundi gumu. Bwe biggwa ebyo George yaŋŋamba nti munnange olabika wavaayo n'omwoyo omukyamu mu spiritual realm. Natya naye nga tesina kyakkola. N'aŋŋamba nagamba tolowooza ku bafu nate kyali tetukyalina kye tuyinza kutaasa. Ebiseera ebyo kintu kyonna kye nali nvuddeyo nakyo kyali kyaggula amaaso gange okulaba okufa. Nze ng'obulamu bwange tapekingayo positivity wabula napekingayo negativity nga mba mpunyirirwa musaayi accidents ezigenda okugwawo nga mba ndi awo nyimiridde ne manya nti oyo omuntu piki egenda mmukoona nga nze alaba abagenda okufa ate buli omu n'enfaaye nga nze alaba ebintu ebibi. Nafunanga information naye nga nafunanga information ku bintu ebibi ebigenda okubeerawo. Natuuka ekiseera ne mpulira nga ndi lost completely. Bwe byanvaako ebyo ebintu Ken ne George baatulamuko ne boogeramu obutonotono awo bwe bayogera bwe saawulira naye nga bamala okwogera George yali atidde amazima matuufu yali afunye okutya era nange nakiraba ku maaso ge nti yali atidde. Bwe twatuuka ewaka yaŋŋamba ekituufu kiri nti Ken agambye amaanyi g'otandise okupozesinga naye tagafunangako ate era tagalabangako gagenda tuuka ekiseera gamulemerere. Amaanyi g'olina ga kizikiza ate nga mazibumuko n'agamba atandise okutya kubanga ye yali talabangako bigiina asobola kwetwala yekka naye zze mabega mu time munnange ng'ayomba nno. Ojjukira bwe nakunyumiriza nti naddayo n'endaba jjajja wange nga bamusiba kaguwa ku magulu kye nali saategeera nti ekyo kyali kudda mu time. Nadda emabega mu budde era eyo bateeka okuba nga gye naviira na kino ekintu. George yagezako kunkansolinga osobola okupikingamu ebirungi. Meditation tugikola kufunamu kintu kiri positive naye gwe wagenda kujja wano ng'otandika kunoonya mizimu. Simanyi oyagala kunoonya jjajjaawo oyagala kulaba muzimu gwa jjajjaawo kati laba byoleese. Wali badde ofokasinga ku bintu biri positive. Gezaako okwenoonya naye ng'obwenoonya mu bulungi. Kati singa nfa ekiro ne butakeera amazima amatuufu nakimanya nti taata yali agenda kufa naye nga
nali ngezaako bugeza kwegumya. Kyenva mugamba taata wange omulungi tolina gy'ogenda kulaga, togenda kufa, okyabeera osinaba nakuzaalira bazzukulu gwe otandika kwogera ku kufa, togenda kufa. Nze ngenda nkwate obwana bwo mbukuŋŋaanye, tugule ennaanansi tugyetikke, tugireete, tugisaale, tugirye naawe. Kyava ŋŋamba kale nali timba ndine kyava ŋŋamba nti nina meditation gye njagala tukole. Naye simanyi oba n'okweyagala tweyagala tuyinza okuba tukola bino byonna naye ng'omalira budde oba nange nkumalira budde. Nze ndi muntu mukulu, obudde bo sikyalina, njagala kusetolinga down naye njagala nsetolinga down n'omuntu gwe neekakasa. Kyava ŋŋamba tetugenda kudda wa Ken okuggyako nga nze asazeewo bino byobadde ng'ompeeka n'onteeka ku pressure nti nkutwale buli kaseera, sigenda kuzzaayo. Naye ng'ate nali nakagenayo emirundi 3 gyokka, naye nali mutaddeko pressure y'amaanyi nze naawe. Yaŋŋamba tetugenda kuddamu genda. Nalina n'emyaka egy'obukulu emingi ennyo gye yali agamba mbu tukuze 26. Kati ku myaka 26 kyesimanyi oba kyekyamaanyi ennyo ekyali awo ekyamuviirako tandika okukambuwala mbu tulina okutandika okulaba oba ddala tuconnectinga. Naŋŋamba mu bukambwe nno obungi yali mukambwe ku olwo, naŋŋamba sigenda kuddamu kuzaayo eyo okuggyako nga tugenda kulaba ngeri gy'ova mu bintu bino. Ne muganzi nange bikoowako nabikuuye, njagala bivaamu kubanga n'omuzimu gw'ojjajja wange gulabika munyiivu ddala. Gwate buli kyendaba kinkanga nambuza omanyi kye wavaayo nakyeyo wansi gye wagenda ng'ogenda okunoonya abafu. Omwoyo gwe wajjayo ogumanyi obuzito bwagwo, omanyi obubi bwagwo, ogwo gukuleetera okuba nti olaba ebyo ebintu ebifaananawo ebityo, olaba kufa kwokka, olaba bintu bibi byokka. Naŋŋamba gwe tekikwewuunyisa okubeera ng'ebisolo bitandise okutya, kitegeeza ekintu kyonna kiweetisse kikambwe oba kirinnya. Bannaye Maria ngamba ntambula n'ensanga akakoko ne kalyoka kabuuka kabanga akalina ekikakanza eky'amaanyi. Ajjukira embwa y'omu kikomera kiri ekyalinga opposite newa. Embwa eyo erina olunaku lwe yangoba kubula kunfiirako ate nga yali emmanyi okumala ebbanga. Natuuka ekiseera ne mpulira nga mbikooye nga bintamye ng'ate n'okutyantiira ddala. Ngamba obudde bwali butuuse nsalewo ku kiki kyengenda okukola ekituufu, oba nsetolinga naye oba sisetolinga naye. Naye bwe natulamu ne mbibalabalamu nga yabadde andabirira, yandiisa, yanyosa, yansasulira rent, yankolera buli kimu. Ebiseera kwe byali byantukako n'okukola kwennyini nali sikyakola. Mbeera waka nava ntandika okweteeka mu line naye nga mpretendinga. Ntandika okubeera nga bwe ndaba ebintu ebyo sikyabyogerako. Kyonna ekiba kituusewo bwe kijja kimira n'eŋŋuma n'enkimira n'ensirika. Atandika okulowooza nti nalinganga akyuse naye nga amaze amatuufu gali nti tewali kyakyukako. Nze ntya gye ntyamu n'okusala wadde enkoko. Nakiba nti natuuka ekiseera nga neeraba nga nkutte enkoko enfunzi salaasala nga nsanga ekikere ng'ekyo kiri mu mirembe gyakyo, kitambula byakyo, ntandika okitulugunya nga ntulugunya buli kintu kyensobodde nsanze nembisanga nga mbitulugunya byonna bibeera nga bibeerawo naye ng'ate n'ak'obuntu nako kagira ekiseera ne kajja. Bwe kajja nga natulanga wansi n'enkaaba naye nga tesiina kyakkola, simanyi na kyenzizaako. Kaakati munnange natuuka ekiseera nga nina okulwana kintu ekyo nkyeggyeko nga nze, naye nina ekintu ekyanneewuunyisanga buli lwe nagenda okulaba taata wange yali bano abaana abalenzi ba mami's boy, era jjajja wange bwe yafa bambi yayisibwa bubi nnyo nno ddala. Mu kuyisibwa obubi yalwala okumala ebbanga eddene ddala, yalwalira emyaka nga 3 ng'ali wansi awo mulwadde, yalwalira ddala okumala ebbanga. Kyali kitudde ng'omwaka mulamba ebintu ebyo bye nali ntandise okuexperiencinga we byali bibeerera, era naye gwe mwaka gwe yali amaze ng'ali wansi mulwadde ddala. Ne bwe nagendangayo bino nga ogenda twalye ku taatawo kasukaali, natuuka nga naŋŋamba toli mwana wange, si gwe omwana wange. Ne mugamba nze taata nze mwana wo, naye nga muli ŋŋamba ndoza taata obulwadde bweka bumuwunziza. Naŋŋamba olimu ekintu ekirala ekitali mwana wange, waliwo ekintu ekirala kyendaba ekikuyitako ate nga kiri stronga okusinga gwe omwana wange. Nampeerawo ne nga ndowooza ne taata naye bakalogojjo. Naye natuuka ekiseera nga mba ngayinza okulaba taata, mutunuulira ne mulabanga an empty shell. Manyi omuntu gwolaba ng'olaba taliimu mwoyo, ali awo kibuduudu, nga mulaba nga ndabira ddala okufa kwe nti essaawa yonna agenda. Naye ovanga kukulaba omuntu nti oba weekanga mulambo naye ng'olaba omuntu ataliimu mwoyo, simanyi na bwe nsobola kukikunnyonnyola n'okitegeera. Naye nga bw'onoolaba ekisero nga kiri awo tekiriimu kintu kyonna. Naye natuukanga ekiseera nga mulaba as an empty shell. Natya natandika okutiira ddala ne ŋŋamba ddala lwaki ntandise okulabira ddala okufa okw'abantu abange ab'omunda abandi okumpi. Bannange nadda ewaka wa George naye nga n'okutya ntidde, naye ate nga naye nali sikyasobola wadde okumulaga nti nina kyendaba wadde kyempulira olw'ensonga era tandise obbiyomberamu nga muli ye bw'aba akyogera alaga nga nze agaanye
okuvaayo mu ebyo ebintu byendaba oba nzaaganya okusikayo omwoyo gwange okuvaayo eyo naye nga tenange nali sikinaako control kati natuuka ekiseera nga ebintu sikyabimugamba nga mbeera nabyo bubeezi jjukira si yali awo nti omuntu gwe nali in love naye nedda nali mwetaaga olw'ensonga yambeererangawo nga ndabirira era kyetwali mukyalinga wonoogamba situational relationship nti mwetaaga olw'okuba alina byankolera naye nga saali mulaavu naye bwe nzira ewaka ebiseera ebyo jjukira nali njagala kwefuula nnomo naye ng'ate byali ebintu tebikyukangako tata kyava nkubira essimu n'aŋŋamba kamaama ogenze nti ye ngenze naye nkusiibudde n'aŋŋamba njagala kulya ku naanansi gindeetere nemugamba naawe nze omuntu eyakaveeyo tebanayita naddakiika singa oŋambye nga nkyali awo nenzija nenjireeta mba ntudde ngenda okulaba nga ndaba taata atudde mu ntebe next to me kyava ŋŋamba kaana kange nonyima ennaanansi nemugamba taata ennaanansi ngenda gireeta ngenda kujja enkya n'obwana bwo tugisale tugirye ffenna tujje tukuleetere ennaanansi kuba nkimanyi nange ennaanansi ozaagala nnyo lwaki tewaŋŋambye nga nkyali awo nengenda mu katale nengikugulira n'aŋŋamba nze njagala kati saawa eno kyava ŋŋamba nze njagala girya saawa eno gindetere kati singa nfa ekiro ne butakeera amazima amatuufu nakimanya nti taata yali agenda kufa naye nga nali ngezaako obugeza kwegumya kyenva mugamba taata wange omulungi tolina gy'ogenda kulaga togenda kufa okyabeerawo sinaba nakuzaalira bazzukulu gwe otandika kwogera ku kufa togenda kufa nze ngenda nkwate obwana bwo mbukuŋŋaanye tugule ennaanansi tugyetikke tugireete tugisaale tugirye naawe kyava ŋŋamba kale natuuka ekiseera ndowooza nga naye George bw'atunulamu embeera bwe yali ng'alina ebitagatta kyava ŋŋamba nina ekintu kyenjagala tugezeeko ng'abaagalana fiyo nkubuulire olaba ebintu by'okugenda ennyama ez'ebyo bya mwoyo simanyi bwe nkikunnyonnyola naye ndowooza ezimu ku nsonga lwaki nti abantu batono nnyo naddala abakyala bambuka akasozi ako ne bakwata ku bire ne batuuka ku piki yako olw'ensonga kiri spiritual kya mwoyo ate abantu abasinga naddala ffe abakyala tetukiteekamu nnyo mwoyo kibeeraawo nga kya mubiri era ebiseera ebisinga abayambibwako okutuuka okukwata ku bire beebo ababeera bataddeyo omwoyo kati yaŋŋamba nti yali ayagala tulabe oba ffembi buli omu ali mu future ya munne nti Ken yali yamuyigiriza engeri gye tusobola okukolamu meditation ali intimate kyenava mugamba nti otandise ebintu bino olaba gwabireeta omala obireeta ne bivaamu ebizibu n'aŋŋamba nedda totya oguno omulundi kigenda kubeera kyanjawulo ngenda kukola kyonna kyensobola ndabe nga tobula engeri gye nali nvudde ewa taata wange mu mbeera gye nali mulesseemu nga si nnungi nali neetaaga n'okubako ekintu kyenkola ekijja ebirowoozo byange ku ekyo ekintu nakkiriza tukigezeeko naye yaŋŋamba nti nkwagala nnyo oli mukyala mugezi oli mukyala mutetenkanya oli mukyala muyiiya oli mukyala agumidde oli muntu ayagalwa abantu era ayagala abantu manya nze nga bw'omumanyi ndi muntu ali easily lovable and easily likable ebyo bye bimu ku bintu ndowooza ebyamuviirako okubeera nti ye muli yali yeewulira nga nze omuntu omutuufu gy'ali yaŋŋamba nti ekikola kye twali tugendamu bwe mba nali mwagala nga ye bwanjagala nfokasinge ku ye era singa nali ye si gwe njagala nfokasinge ku muntu omulala gwe nali neewulira nti gwe njagala kyendowooza nti oba oliawo naye yandaba nga ndi depressed n'alowooza ekintu ekiyinza okunzikakkanya nga tutandika meditation kubanga yaŋŋamba nti engeri gye twali tukikozeeko twali tusobola okukikola naye ng'ate fokasi y'obwongo bwange yali ku kintu kirala nnyo yatandika okuntambuza mu olwo olugendo nga waŋŋamba weete kkiriza okakkane ne bw'obeera ng'owulira nti emikono gyange ogyesittala togirowoozaako lowooza ku muntu alina omutima gwo ne we mba sinze sobola okukitegeera ne bw'abeera nga taliiwo essaawa eno osobola okulowooza ku gwe wasembayo okwagala waliwo omuntu oyo omumanyi era obwongo bwange gwe bwaddukirako nakkakkana n'empuliriza ensi mu kifo kya ye mu ngeri eyeewuunyisa oba eri magiko nagenda okwewulira omuntu gwe nali ndowoozaako gwe nali njagala gwe ndi naye yankwata ku mukono mpolampola natandika okunnyambusa olusozi Nyamwezi mpolampola mu bwegendereza obw'ekitalo naye kino simanyi na bwegenda kinnyonnyola abawuliriza abo amazima amatuufu ogw'omulundi gwe mulundi gwe nakwata ku bire ogukyasinze okuba omubalagavu gwali mulungi gwali munyuvu twatambula olusozi mpolampola mu bwegendereza mu bukakamu obw'ekitalo naye nga nze ebirowoozo byange
n'omuntu gwe nali ndabe yali ankutte ku mukono nga tutambula yali muntu mulala teyaliye. Era bwe tuvaayo ku lusozi ne tukkirira twatuulako wansi awo kyava mbuuza nze gw'olabye mbuulira amazima totya. Ne mugamba amazima matuufu kiri nti tabadde ggwe. Ne mubuuza ate ggwe olabye nze? Naye naŋŋamba yali talabye nze. Nakakana omutima at least kale saawulira nti nali guilty okubeera nti mbadde mukozesa nange namanya naye yes fine ayinza okuba at some point oba yali anneegombye oba nga njagadde naye ng'ate sinze yali omukazi gweoyinza okugamba nti omuntu ono anjagala nnyo musuula n'eddalu. Maria, ogwono gwe mulundi gwange ogwasookera ddala mu bulamu bwange okulinnya olusozi Nyamwezi ne ndutuuka ku ntiko yaalwo ne nkwata ku bire. Era mu lugendo olwo nga twewerekera twali tuyimba obuyimba obuseeneekerevu. Mu buyimba obwo obuseeneekerevu temwafulumamu wadde eddakiika n'emu linnya lye. Naye yakanyanga kuŋŋamba nti tofaayo, muleke abeere omuntu oyo obulamu bwo gwe buwulira gwe bwagala. Omuntu oyo ebiseera bye twali twatabukamu nga tetukyakkaanya twafuna ebitusumbuwa. Naye ate era ekyewuunyisa nti oluvannyuma lw'ebbanga omuntu oyo yali mu bulamu bwange n'essaawa eno. Twewerekera, tweyimbira obuyimba, twatambula nga nkutte ku mukono naye nze ate ekifaananyi kye si kye nalina. Nalaba muntu wange oli gwe nali njagala ennyo gw'omanyi obulungi nga gwe newerekera naye nga gwe nyambuka naye olusozi nga yantwala. Twewerekera paka nga bwe nkugambye ti ekiseera kyatuuka ne mpulira nga njugumira nempulira ng'ayiseemu musisi naye ng'ekituufu kyali nti nali ntuuse ku ntiko y'olusozi olwo. Era bwe tuvaayo mu bire waggulu twakkakkana ne tutuula wansi n'aŋŋamba onjiye. Nakirabye nga tuyinza okuba tugenda kwonoona ebiseera omuntu obwedda gw'oyita tabadde nze. Ate nze olw'okuba nti nali so focused ku oli gwe nali nnina nti ye muntu gwe nali njagala n'obulamu bwange bwonna. Nze saawulira naye ate ebibye byagenda bitya. Nze ekituufu kyali nti naddamu ne mubuuza naye amazima matuufu gali nti ogambye nkudisappointinze ate nga naye wangambye nti omuntu gw'olowoozaako ebirowoozo byo bibiri focused on oba gw'onoofuna mu future gw'ojja okulaba gw'omuntu oyo olabye nze. Nangamba nedda, ekyennaku ekiriwo kiri nti nedda sirabye ggwe. Nawulira nga nzikakkanya omutima kubanga namanya nti guiltiness gye nali ntandise okuwulira teyali ku sayidi yange nzekka wadde naye oba oliawo yali yeewulira nti anjagala naye ate sinze nali future ye. Munange egyo emitawaana bwe giggwa nga neebakira no ddala okumala akabanga. Ebyo byali bibaddewo misana tuku ssaawa nga 9 ziba ziweranga emu ey'ekiro nzukuka magamaga munnange mu nju nga simulaba. Bwe mamagamaga nga simulaba nenzukuka ntandika okulongoosalongoosaako ewaka n'okuteekateekako mpolampola kyava ntuula mu ntebe. Okuva lwe nali natandika ebyo ebintu bya meditation Maria nina we natuuliranga awo ng'ebiseera ebimu oba otudde ng'omubiri weeguli naye ng'ebirowoozo tebiriiwo ng'omwoyo teguliiwo ng'oli awo olinga shell nga bw'oneewulira nti totemya tossa tolina kyokola just oli awo bubeezi nga shell. Mba ntudde ngenda okulaba mu mabbali bw'enti nga ndaba taata kyava ŋŋamba akaana kange ak'obuwala nonnyime ennaanansi. Namugamba naawe naggambye ngenda kujja ennaanansi ngireete, ngenda kujja enkya ne baganda bange tujja kusala ennaanansi tugirye ffenna. Kyava ŋŋamba tofaayo. Kyenjagadde okugamba kiri nti engeri gy'oli nti gwe mukulu yagala baganda bo balabirire ate bakuume. Ne bamubanga mufunye obutakkaanya nkimanyi balalu okusinga naye ne bamubanga mufunye obutakkaanya gwe ng'omukulu bikkako muleme kwawukana mwekuumire nga wamu kibayambe obulamu bwammwe bwonna okuba nga tebuliyawukana. Munnange bwe kiggwa ekintu ekyo ne kinta kyenva situka ne ngenda ne nnaaba naye nga sikitegedde. Bwe nva okunaaba mba nkomawo ne nsanga jjajja tata gye yali ali ng'abadde akuba naye ng'essimu eggwako kati saakifaako nnyo saddamu mukubira. Kyenva nva ku by'essimu ngenda ku Facebook ntandika okebera ku Facebook ngenda okulaba ku Facebook ndaba abantu bonna baganda bange abafamily bali mu kusinze taata bagamba afudde. Nenkwata essimu speed nenkubira jjajja ne mbuuza jjajja kiki ekigenda mu maaso. Nangamba munaye mukwano nkubulire muzeeyi afudde. Ekyewuunyisa kimanyi obulungi nti taata wange ne jjajja wange bonna baafa ennaku z'omwezi zezimu February ng'ennaku z'omwezi 27. Munnange nafuluma nga ninga awunze ne ninya kaboda paka tata wange gye yali. Nagenda okutuuka nasanga bamugolola naye ng'ate mu nju bwe nali nyimiridde nali neewuliranga awulira presence ya taata nti andi kumpi nti nsobola okumusensinga nti muwulira tandi wala. Bannange ebintu by'okuyingira realms ze tutamanyi bizibu nnyo n'ebintu by'empaka
nga bakuganye ekintu era nabyo bizibu. Kuno we natuuka mu compound ya jjajjange ewaka wali wabeerawo embwa nnyingi nnyo. Ebiseera bye zaali zantabukira nga buli kaseera zibeera zingoba misinde, buli kaseera tulinga bali mu lutalo nze nazo. Leero we natuuka zandaba bulabi, zonna zajja mu bungi bwazo ne zimpitako buyisi ne newunya n'okwewunya oba tekyali kyekyo. Nange nakwata essimu ne nkubira George ne mubuulira ekyali kituuseewo. Nankwatibwako bambi ennaku era yawulira bubi nnyo. Nangamba naye Mukama ajja tusaasira, tujja biyitamu bino bijja kuggwa. Bamukakamu bamugumu bijja kuggwa. Era yajja nambesabeesa mulumbe. Olumbe twalukumira ennaku 2. Olunaku olwokusatu ne tugenda okuzika taata. Nze nali situukangako waffe kubanga nakulira eno wa mama wa taata. Ate waabe wa mama wa taata bubeera bukojja bwa taata. So nze gye nakulira bwe ntyo. Naye kyewuunyisa ku kiri ekijja, nabeerayo nga naye nninga alaba buli mwoyo guli ku kijoogo, nga bwe ntunula obutunuzi bwe nti buli mufu ne gwe nali ndabyeko ne gwe nali mpuliddeko ne gwe sirabangako kuba abasinga nali sibamanyi nga nsobola okubalaba ate nentegeera n'okutegeera nti ono yegundi oli yegundi. Munnange nze nalaba bajjajjange ab'emyaka n'emyaka, natunuuliranga abantu n'enjawulo omuntu omulamu n'enjawula n'omwoyo. Nabalaba bonna era bwe twamala okuziika nkusiba nze saasula. Nagamba George nkwate ontwale wa Ken tugende, kyava ngamba guno gwe mulundi gwe ngenda osembayo okutwala. Kyonna kyolina okumaliriza oba kusiba loose ends zisibe, kino ekintu tukiggale tulekera awo gendayo. Bwe twajja ku restaurant y'Abachina, bwe tutuuka nga tuyita Nkulu Ken ng'avaayo, naye simanyi oba abantu bwe yali akolera oba yali manager waawe oba yali nga jjajja sinatulawo butuuzi nalindirawo ba clients. Ekino kyekyo kyannema okutegeera n'essaawa eno. Leero ku luno teyakkiriza bya meditation, yampa buwi kantu kalinga kazigo. Nangamba genda mbeera ng'onaabako kwako akantu. Ebintu ebyo byatandika okugenda nga bikendeera n'ate tebyaggwerawo ddala. Simanyi oba bwe nkikunnyonnyola bwe nti osobola okitegeera. Byatandika okugenda nga bikendeera naye tebyaggwerawo ddala. Essaawa eno nsobola okwekanga presence y'omuntu nga mulabidde ddala naye ate n'amala n'abulawo. Ndaba ebintu ebyewuunyisa. Naye olwaleero luno mbadde nzunga ku mutala guno nensanga omuwala ng'ayogera ku kiyitibwa astral projection. Astral projection kye kintu ekyo abamonko kye bakola, kiteekwa okubeera nga kye kintu ekyo kye bakola kuba ensomesa gy'abadde akisomesaako abamonko kye bakola. Kireetera omuntu okweggyamu omuzimu gwo ne gugenda ne gutambula ne gulambula ne gunoonya be gunoonya ne guzuula bye gulina okuzuula. Kyova olaba nti mulimu abantu edda abajjanga oli n'atuula mu muliro ng'ogwo n'atajja olw'ensonga omubiri gwe guba guli walala nga n'omwoyo gwe guli walala. Kati omwoyo gwe gusobola okukola bino ebintu byonna kubanga gwo tegulina kigutuukako, naye ate omubiri singa gwe guba gukirimu, singa gubeera mu muliro okumala ebbanga guyinza okufa. Kyekyanvirako okukkiriza nti abamonko bano ebintu ebimu bye bakola babikola nga ye omuntu taliiwo. Ojjukira ebintu edda bye twakolanga ku ssomero ebya foxpoon ng'oleeta obujiiko n'obupira omuntu mu matu nga ali mu tulo tuli deep, n'otandika okubuuza consciousness ye ebibuuzo nga bw'akuddamu byonna byeyagala okumanya ate n'abikubulira mu mazima gaabyo. Lwansonga oba oyogera na mwoyo gwe omubiri gwo guba guwummudde wadde ng'omwoyo gwe gukozesa kamwake okwanukula. Naye bw'okuba obujiiko obwo buleeta mwoyo gwe, kati bba ate kino ekyabwe gwe kennyini wejjamu omwoyo gwe ne gukuvaamu n'ogulaba wali eri nti gukuvuddemu. Munnange tekiriko nti bwe weeramiririzaako oba weerangiririrako ebintu ebirungi bye bikutuukako, era bwe weeramiririzaako ebintu ebibi bye bikutuukako omwoyo gwe gye gukomekkerera. Kati nga nze nti engeri gye nalina akava mu kufiirwa mukwano gwange nali sirina bwe nkyebeera, nakomekkerera nga ntomedde ensi gye simanyi. Obulamu bwange ndozozza obufolowinga okuva ebiseera ebyo gap ebaddewo ng'erimu ebibuuzo paka essaawa eno. Buli kyozze olaba mu bulamu bwange kiri inconsistent, kye wali otuddeko awo n'owulira nti tekigatta, ndowooza ofunye answers zaakyo olwaleero Maria. Njagadde nga baninawo olugero lwange luno olw'ensonga n'essaawa eno ndi mulwadde. Ebintu yes byakendeera olw'ensonga nti mbeera ku ddagala lyebasa naye nzuukuka nga buli lunaku nsanyaladde, ekitegeeza nti omwoyo gwange gukyanvaamu ne gugenda ne guwandaringa. Obulamu bwange naawe obumanyi tebwaddamu kubeera kyekimu kuva olwo. Simanyi kikijja, simanyi kikiriddawo. N'essaawa eno obulamu mbumaintainingira mu ba psychiatrists ndi kumpeke olw'ekintu kye nayingiramu ng'ebyokusaaga, naye olw'obutamanya oba olw'obutaba na bugumiikiriza nakomekera nga ndi mu nsi y'ekizikiza. Byonna ebyabaawo ku lubuto lwange byonna
zaali repercussions abino ebintu. Ekyanyamba omwana wange yaali safe ena kizibu kyonna naye ate nze tebigendanga byakkakanamu bukakkanyi ate nga n'omukulu oyo Ken yagenda takyabeerako kuno n'eyo restaurant y'Abachina yali ejjinja ey'amaanyi yaggwamu amaanyi tokyalina nawe osobola kutandikira kufuna buyambi naye ng'ate era n'ekyokukola kyennyini ng'amazima matuufu sikirina kubanga n'okukimanya sikimanyi okuggyako okubeera wano obubeezi n'enninda ekirijja naligambye nti oba oli awo simira ddagala ndabe ekituufu kati essaawa eno oluvannyuma lw'emyaka egyo egiyiseewo bwe mba simize eddagala mbeera ntya naye saagala ategeezesa bulamu bwange simanyi we mba mize eddagala omwoyo gwange gunvaamu ne gulagawa simanyi wa gye gubeera guwandaringira naye nga tyoba omanya ekituufu sitereera nga ate era nsuubira siritereera ebyo byange simanyi bwona obinyumya mbikulekedde bisheyaringeko n'abantu bo babeere beegendereza yonna gye balaga byonna bye bakolayo bw'ogendanga mu ssabo ne bagamba nti wano ewantu tebakubirawo nduulu sirika bw'ogendanga ewantu ne bagamba nti wano tebaliirawo mmere wuliriza ebintu ebimu oluusi bye tugayo oba bye tunyooma bitera okukomekerera nga ge mazima bw'obeeranga mu mbeera eri desperate totawaananga kuyingira mu ebyo bintu byansi ya myoyo obyesonyiwanga n'obireka n'olinda bw'olibeera ng'oli mentally stable okubitandika byebyo ebyange nno munnange ate nno omwana ate ebyo bye byamutuukako mu bulamu bwe bannange mwegendereza ensi sigadde ndi Lady Maria your voice Maestro mbaagala nnyo mubeere bulungi bye.